ekibuuzo kakiddemu ensonga abantu abasinga mu Uganda gye babadde batamanyi ekyanjawula ne Bobby era apology gye namugamba alimala gikola publicly yava ku mukyala wange ng'anobye. Ebigambo Bebe Cool byonna yayogeddemu ekituufu kimu. Yakkiriza nti mukazi we yanobererwa Bobi Wine. Yabuzeeko kimu kyokka nti yamuliisa n'amugulira n'engoye n'amunywesa. Ebyo tubireke. Njagala kuteeka Zowena mu bintu bino. Ensobi gye wakoze y'amaanyi nnyo ggwe ogiraba ng'entono. Obutagamba bbaawo nti olimba. DPTV Uganda, Dawn People Television. Bebe Cool Rasta yavuddeyo nayabye ebyama bya MC Katsi. Twabadde tumanya ina byagenda okwogera ebiri awo ebyenkizo. Wabula yavuddeyo n'atubuulira biki ebyamwawula ne Bobi Wine. Biki ebyamwawula ne Bobi Wine. Bino nno nga yakabyogera. Kabaya yavuddeyo n'amwanukula. Newankubadde Kabaya byeyayanukudde abadde yabitugambako emabega. Wano Bebe beyaleese tugenda beera nga tubimenyamenyamu. Waliwo omukyala wa Bebe we yatuukidde n'akoona ku bbawe n'amugamba mwami olimbye nnyo naawe. Yatuuse n'amukoonako bw'ati n'amugamba olimba. Omwami ng'ayongera kwesumulula. Anyway, tugenda beera nga tubitunuulira tusobole okubeera nga tubituukira ddala ku nsonga. Agavubuka ga NRM agagenze nga gakubakuba abantu mu tawuni oba mu kibuga Kampala mu be baakubye nakutegeezeza baakubiddemu n'ab'ebyokwerinda. Kakati wuno omukyala ne wabyakwerinda bamusekudde. So nga ate olunaku olwaleero Leader of Opposition Joel Ssenyonyi abadde mu bitundu by'e Masaka yewaagwa ebijambiya abantu beena abawadde obweyamu nti ajja kulwana bwezizingirire okulaba ng'ensonga zino zikolebwako. Wabula abantu beeno balina obusungu bagamba nti gavumenti bwe yakwata be yabaleetera mbuno be baatematema abantu yajje basibye kantuntunu tebasobola na kumanya nti oyo bajja babasibye amaaso. Nabyo mbirina mukwano gwange. So nga ate munna Kenya yalabibwa mu katambi ng'abasirikale bamukuba amasasi olunaku olwaleero avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo saagala kubeera nga nkulisa nzikiriza nkutegeeze nti ebiri eyo mbasegirinya ne bisi birungi okusinziira ku DNA eraga nti ku baana 9 abaana bana bokka be b'omugenzi. Ebigambo mbirina byonna tugenda kubeera nga tubinnyonnyoka. Nzikiriza mukwano gwange nkole bwe nti then nzije tweyongereyo. Vumbanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala okubeera ng'otugoberedde nate olunaku olwaleero. Bingi ebitambudde by'otasaanidde kubeera ng'osubwa. Njagala kusooka okulisaayo mwenna abavudde ku mirimu olunaku olwaleero. Mukama yebale kubeera nga abatambuza bulungi abasobodde okubeera nga muvaayo n'ejjamba. Weewaawo mwebaze Mukama Katonda. Abatasobodde kubeera nga muvaayo nalyo nammwe tusaba olunaku olw'enkya asobole okubeera nga nammwe abateeka 10 mu nsawo ensonga ebeerere ddala masavu oba masaavu. Kale twagala kubeera nga tutandika n'ebimu ku ebyo byenjagala mukwano gwange osobole okubeera ng'omanya. Bye tutandise nabyo bye bya abavubuka bano aba NRM. Abavubuka bagenze nga bakubakuba abantu ewatali musango wabula nga kimu kye bayimirirako bo bazzukulu
ba mwami Museveni era teri agambayo agambwa yasambwa teri agambayo agamba yasambwa. Abavubuka bano mube bakubye twakulazo omuvubuka omwami owa trafficking akubibwa kyokka ate mube bakubye abalala y'ofiisi oyo gwolengera ku screen yo. Agavubuka gano agabadde gendanisa t-shirt za NRM gagenze maaso n'okubeera nga gaataakinga Assistant Inspector General of Police retired Akuro. Bano nno bamubye nako essimu ye ey'omu ngalo n'ebintu ebirala ebiri awo bwe bityo. Mu ngeri emu bano nno tebakomye ku oyo, bakubye ne munnamawulire owa UBC bamukubye ne batwala n'ebimu ku bintu bye ge gavubuka ago gakawuula. Jeno Damulira gagamba nti bano bavubuka baffe ba ghetto era tuli mu kubeera nga tubawa obumanyirivu obw'enjawulo. Mu bumanyirivu obw'enjawulo weewaawo n'ogw'okubba guyinza okubeera nga gwe gumu ku ogwo ku gwe bagezaako okubeera nga bakola. Ono nno Mrs. Okoro's son yakubiddwa n'amenyebwa ennyindo mutabani w'oyo omusirikale yakubiddwa ne bamumenya ennyindo. Waliwo akatambi ke nalaba e Kenya, bannakenya baali beekalakaasa, omwana ali mu kwekalakaasa n'asanga maama we, maama wa poliisi, omwana ali mu kwekalakaasa, omwana n'agamba maama mpa ku selfie omwana n'agamba maama gwe sooka oveku ebyo ebyokuba tiyagaasi mpaka selfie. Kakati Assistant Inspector General of Police ate mutabani we bamumenya ennyindo. Agavubuka gano gakawuula. Kale nno byebyo asagala kubeera nga tulwawo tugende bugenzi mu maaso. Mu ngeri emu abantu bangi bavuddeyo kwogera ku bivubuka bino wakati mu fujjo lye baakoze. Omubaka Ibrahim Ssemujjunganda n'abantu abalala, omwogezi wa poliisi Rutomo Lushoke avuddeyo n'agamba nti nno bano baakwatiddwa era bakyayongera maaso n'okulaba nga bakwata abantu abalala. Agambye tewali alinamu amagezi ku baani be balina okukwata, naye nga tukimanyi bulungi n'akalulu akali e Kawempe agavubuka agafaananako bwe gati agayina ebiyisa ebiwunya ng'ebyawongo, agayina ebiyisa ebitategeerekeka gaaliyo naye tebagakwatanga. Nzikiriza tulabe emboozi eno. Abantu abo era nga wetwogerera tuyina 30 abantu abo era nga wetwogerera tuyina 30 abali mu Kaduukulu nga tuli kubafunako obujulizi obumala tulabe nti tubatwala mu kooti. Ono atubuulidde nti balina obujulizi obumala okuluma abantu bano nga kale tebeetaaga kukwatagana na kibiina ki NRM mu kunoonyereza kwabwe. Bwe tuba tulina obujulizi bwaffe tuba tetwetaaga muntu yenna ate kutwongera kirala. Kye tuyina tuyina twagala ba witnesses abantu abatuusiddwako obuzibu obwo n'ekirala n'obujulizi obulala bwe tukozesa obwakalimagezi. Ku luno Lusooka ategeezezza nti bano kaakubajjuutuka n'abalala bayigireko. Twagala okukondeminga empisa ezo ez'obusiiwufu ez'okulooza nti ojabuzi ku luguudo abantu n'obabba ng'omuyaayi. So bano abayaayi tugenda kubakolako. Ne bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya bavumiridde ebyakoleddwa abagambibwa okuba abawagizi ba NRM. Ne banyaga buli kye basobodde okunyaga oba oli wa booda ng'otwala okugyako ekyabalemye okwetika. Abakyala mwabalabye nga balaajana, abasajja babasikako emikuufu, babasikako amasimu gaabwe. Bwe babikutte ku butambi abantu beeyawadde yunifoomu z'NRM ne bazambala, kubanga singa babbye yunifoomu z'NRM tulina kamera. Mu Uganda muno mulimu kamera kati mu Kampala ezijjudde buli wamu. Singa t-shirt za Museveni empya ezo eza campaign babbye enzibe
bali badira abalabi ku kamera ne babakwata. Kinajjukirwa nti ne mu mwezi ogwokusatu munnakibiina ki NRM Farida Nambi bwe yali anoonya akalwako okujjuza ekifo ky'omubaka w'e Kawempe North, effujja eryefaananyirizaako lino lyeyoleka wabula ng'abaali emabega w'ebikolwa bino nawe gye baavunaanibwa Maneya ne Emye. Beba abavubuka ba NRM twakulaze emboozi gye twasookeddeko nga Emmanuel Dombo akugamba nti NRM teri mu bantu bafaanana bwe batyo era n'omukulu omu yatugambye majjambere nti bano baagala kuvumaganya NRM. Nsaba bwe kiba kisoboka gituweeko amawulire gagamba nti bano aba NRM be baleeta bawuligani bano naye ate omwogezi agamba nti bantu buvumaganya NRM. Fe toyinza okuba n'abayaaye bwe batyo, tekisoboka. Abo babambaza bwambaza ngoye zaffe eza NRM yero ne beerimbika mufe ne bakola effujjo. Katufune Emmanuel Dombo. Enkola y'eggaali si nkola yaffe ng'ekibiina ky'NRM, kubanga ffe twesigama ku lw'ebyokwerinda okuteekawo embeera etulinda. Kati omuntu okuvaayo n'agamba nti muzzukulu ate n'akola jjajja by'atayagala, omuntu oyo ateekwa okuba ng'alina ekigendererwa kya njawulo oba ng'alina abamutumye nga banjawulo. Yes. Abakozi b'ebikolobero. Okay, byebyo aba NRM bye bagenda maaso n'okubeera nga bannyonnyolera nga boogera bagamba nti bano abantu babateze butezi si ba kibiina kya NRM. NRM tekola bwetyo. Naye ebyo byonna nga tubitadde ebbali, nzikiriza mukwano gwange nsobole okubeera nga nkujjayo eyo. Bwe manga nkujjayo kankuyingize emboozi eya munene big size eya Segona. Tusoke tujjewo Segona. Omubaka amanyidwa nga akali amaggwa Lubega Segona. Segona ono yavaayo ko n'agamba nti tewali muntu mulala ajja kudda mu kifo kya Robert Kyagulanyi Center Musinga ekisanja kye kinaaba kiweddeyo. Abaana ne bagamba gondi gwe okweyagaliza nga kukususse. Bwe yavaayo n'agamba bonna abataabitegera era n'obwongo bwabwe bwe butuwe buli bajega. Era ne tufuna akatambi awo nga gyakiikirira eyo abantu bamutwala speed bagamba oyo takyatumanyi kati agenda akomawo bukomi lwakubeera nga akalulu kazzeemu. Bamutwala tinka nene kuguna omulundi bamuzeemu anko. Abantu beeyo abantu b'ebusiro nga temuube bangu. Tusoke tufuna akatambi ka Segona. Akakulembera ebisanja bisatu kino kyakona kyasaba njagala kumanya mu myaka giri gyonna 15 yali tasobola talina mpuliziganya maani ya mulimu mugamba nti mpuliraayo meeting ng'eno njije ndabe abantu bange biki ebibasoomooza bye ngenda okubateeseza kakati ndowooza omukulu naye muwulidde ndowooza kyabugwenjufu buli omu okuwuliriza munne. Nze kyenvudde nkikola nengira ki nemuwuliriza. Abakulembeze abali wano nsanyuse okubalaba, n'abatasanyuse kundaba nze awali obukyayi nsasuza kwagala nsanyuse okubalaba. Ate ndowooza ne mu 2010 bwe najja saalondebwa bonna. Njagala kwebaza chairman okuyita olukiiko luno ate nange n'ompita. Nebaza kubanga muwadde abakulembeze bonna omukisa ne babaako bye boogera.
nabadde ndowooza nti nja kusooka mpulire abalina bye bambuuza naye kati kanjogere ebyange. Nawulirako nga waliwo agamba nti akabanga kano kembaddewo bwe nzija nnina kuwa accountability. Aŋŋamba abo abeetegeerera okubigenda okututtira ensi kwe kubeera nti abatayagala kuwuliriza bannaabwe baagala nnyo bawulirizibwe. Waliwo ensonga lwaki abateeseteese olukiiko luno balonzeeyo bwe bajja okuwa omuzindaalo. Olw'ekisa kya Katonda waliwo abantu ababeerawo mu biseera ebyenjawulo ne baba bankizo ne bakulembera abalala. Mbadde mbasaba obugunjufu bwa ye Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa. Omusajja omanyi bagamba nti obutamiivu bw'oku kyalo kajja ne koogera ekintu mwe ne mukitwala mutyo naye akasajja kabuuziza ekibuuzo nti wakatukulembera ebisanja bisatu kati onoonya kyakuna gy'emyaka 10 ndowooza nga 2 gwe ebbanga ly'omazeeyo obadde tolowoozangako kuvayo eyo gy'oli ojja okulewo olukuŋŋaana nga luno chairman lwatukoledde. Kibadde kibuuzo nno kirungi. Kibadde kibuuzo kirungi. Sseggona bw'akutta omuzindaalo byayogedde mubiwulidde. Mbadde mmanyi nti ngenda kuddamu bibuuzo bye mumbuuza naye ndowooza njogere byange ekitegeeza oba kyategeeza nti ababadde awo tewali abadde ayinawo kibuuzo. Bonna tekuli gwa okitegedde. Namala n'agamba nti ekizibu ekigenda ye lwaki mbiddamu nga byonna bibaddewo ye Sseggona akali amaggwa. Obwana obubonero obulaga nti abantu bakukoowa oba bakukyawa. Kale bwe tuba nga tuvuddeyo waliwo abakulu ba DF bavuddeyo ne batuwa embalirira. Maze owulira Sseggona kakati katukuweeko abakulu ba DF bavuddeyo ne batuwa embalirira. Omubaka amanyiddwa nga Michael Mabike avuddeyo n'atugamba nti olukuŋŋaana lwabwe olwa DF olwabaddeyo omukulu yategeezezza nti lwabatutteko oba lwawemmense obukadde 600 era n'ategeeza nti ssente zino ezisinga zaavudde mu bannayuganda abawagira kwegamba abawagira ebweru wamu n'ababaka ba NUP abaagala ennyo Honorable Mpuuga agambye olukuŋŋaana lwabwe lwawemmense obukadde 600 obukadde 600 buno bwavudde mu bannayuganda abawagira nga bawangaalira ebweru w'eggwanga n'abali wano ku butaka ewaka n'ababaka aba NUP abaagala ennyo Honorable Mpuuga oyo ye Mabike bw'atyo bw'ayogedde. Zino zonna nno nsimbi za muwa musolo. Nsimbi ya muwa musolo. Bw'oba osobodde mukama wange producer tufunire katambi ka Kyagulanyi kabadde waawo wansi ke tuba tuggazaawo emboozi eno akafune then nga bwe ngenda mu maaso n'okuba nga mbayitiramu abakulu bano aba DF abasajja beewaana bali ku nsimbi ya mwami Museveni bawemmenta baawunuuna naye se baakulaga nti ensimbi za bannayuganda abawangaalira ebweru w'eggwanga n'abawangaalira wano kossa n'ababaka abaagala ennyo Mathias Mpuuga Nsamba ate nga ba NUP bannaye bannayuganda abali ebweru nfuneyo nnoomu wabeeyo omu atuteerayo obubaka nga ye yasindise essente
mu kibiina ky'owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba singa nno nfunayo omuwano Morgan olina gwomanyi ayinza okuba nga yawadde abakulu bano bagambye ab'ebweru kati kambuze ab'ebweru abaayi eyataddeyo ko kasente nga muwagaliza ekibiina kino tuyambe tuyambe ojje otubuulire anyway kale byebiva mu kibiina ekyo ekya Mathias Mpuuga Nsamba era nga bwe tufuna akatambi mpola mpola njagala kubeera nga kutwala ewa Bebe mwana mulenzi Bebe Cool nno omuvubuka ono oba muvubuka oba musajja naye kyonna kyekiri atuyamba akuleko obwolumu jajja Bebe kati jajja Alan Hendricks jajja kali rede tata bakatuwe nene kiganirwa tulina okubanira enfuga y'amateeka ate ng'ogifu nene kiganirwa tulina okubanira enfuga y'amateeka ate ng'ogifuna nga tujjewo omumenyi w'amateeka omukulu Museveni tusooke tweyagala ensi yaffe ng'amateeka gabayamba buli omu. omumenyi w'amateeka omukulu bw'anaavaawo ez'ensimbi DF zegenda maaso n'okubeera nga yeetiriboosezaamu tezijja kuddamu kwonoonebwa obukadde 6 zirina bye zisobola okukola bingi mu ggwanga lino ne bazikutte bazitadde mu kakundi just kalwanyise Bobi Wine. Kale eyo tuveeyo katugende wa mwana mulenzi jajja Bebe Cool jajja aganye okula jajja ali mu bino mbu kagobako simanya nkoonako entiisa jajja aganidde ddala okutegeera nti omuntu gwayagala gwasikaasika yava ku levo ye alowooleza ggwanga ne bweba speech agikola nga atunuulidde amawanga ga ensi yonna egenda gitunuulira etya jajja yavuddeyo n'atuwa ku byama ebyabawula ne Bobi Wine era twabadde tumanya abamu aleeta bya katsi twagenza okulaba aleeta ensonga ninga jajja bw'aba alowooza bw'ati abaana be balowooza batya katsoke tufune Bebe. Amanya nze Abdurashid Kitende. Mr. Bebe Cool, ekibuzo kyange kiri nti gwe ne Bobi Wine temukwatagana. Ekibuzo kiri ku bufumbo. Yes sebo. Okay. Naye ate tulaba bakyala bammwe bakwatagana. Ekintu ekyo kikosezza kitya obufumbo bwammwe basically obwo. Okay. Kibuzo kirungi nnyo kyobuzizza era ekyo kibuuzo kakiddemu ensonga abantu abasinga mu Uganda gye babadde batamanyi ekyanjawula ne Bobby era apology gye namugamba alimala gikola publicly yava ku mukyala wange nga anobye. Mukyala wa Bobby yanoba naddukira ewange waka Bobby n'amunoonya nga tamanyi gyali kuba bwe yanoba nga yajjanga wange nga nze bwajja ngamba ono kakanya omuntu making sure addayo nga Bobby addayo. Zwena yali simunobinobi mufumbi mulungi naye olunaku lwe yanoba gambula naye nange namanya nti ninakubira ani Bobby nange nankwata essimu nga nkubira ani Bobby nga muganyamba omukazi akoze eki agenze ngamba kale ngenda kwogera naye ngenda kuddira kati ndoza Bobby wadde awaka Bobby amugambako nti wange eri ekiwatule gyawonye Zwena akoze eki agenze kati nze nsuubira simu ya Bobby kunkubira kunga nti njogedde ne Bobby. Bobby yankubira essimu nendowooza nti babikozeeko nendreceiving essimu bwe ndreceiving gwe mwana kyali gwani akubira mukazi wange essimu ye yakutumya okwenda nali ku ssimu eyo
nenjireka nayogera buli kimu nga bwe yali agala okukyogera n'okumpisaamu amaaso. Naye jjukira nti ku ssaawa eyo nga nze mbala mirundi emeka mukyala we gye yanoba nga ajjawa ewange nga muzaayo. Oluusi bannayuganda mubeera mwagala nnyo okudiginga amazima gye muba mwagala okugajja. Kati leero nga bawadde naye nakyawa omwana oyo. Era nze bebe leero nkibagambye bino ebya musiki ebyo nga nkukyayiraki ebyo amaloboozi gano agaggwawo enkya n'eggulo, naye okusinziira ku bye nali nkoledde omulenzi oyo ku nsonga ye y'amaka agange, ne bw'ataali bikoze ne bwe bataali ku byessimu yali talina kujja kwogera nange mu kutu kumbuuza nti lwaki nkubira ani mukyalo, ate nga ye yaŋŋambanga nti agenze, nze ng'eno ŋŋamba zwena sisiitira omuntu akole ki addeyo. Abantu babi. Okay. Ye Bebe Cool. Bebe kituufu bimuluma, naye nzikiriza nina obuzibu bumu nti Bebe bw'abanga kale tukkirize kuba sikakasa nti waliwo wali okiwulidde nti Babi yanobye, si bwe kiri? Tetumanya, ayinza okuba nga yanoba ng'eyo ne tetukimanyiiko, ne kale tulowooze bwe tuti nti Zuwena yanoba. Bwe yanoba Bebe n'akubira Babi. Ddala tubeere benkanya, essimu ya Bebe ya Babi yalinga nnyangu nnyo okutuukirako okusinga we yandikubidde Bobi. Era mu kiseera ekyo bizinesi baali baziddukanya na Babi oba na Bobi Wine. Bwe kibeera nga mukyala we yanoba, lwaki Bebe teyakwata ssimu n'agikubira Bobi? Bobi ayogerezeganye ne mukyala wa mugambo waayi mukakyali waffe yakoze bwati, naye yanno olabe ngaddayo. Lwaki era wayina kuba ssimu ng'ogikubira Babi? Ekyo kimu. Njagala bagamba abantu abali nti abasajja abasinga tebaagala ba business partner baabwe bakubire bakyala baabwe. Ne Bobi nze ne bwe tubanga tukola business ebe kulemye, bwe nkuba essimu yo nga teriiko tebakulya ekinusu siri kubira mukyalawo. Nedda. Kati weebuuze ekyali kikonnekitinga Bebe ne Babi kituuke n'okubeera ng'omukyala bw'anoba oyina kudduka misinde okubire Babi so si Bebe, si Bobi Wine akwogerereko, kuba Bobi ye yandibadde agamba mukyala nti owaaye obitegedde nti Zuwena nno akoze bwati, neyiiyayiiya olabe nga akomawo. Babi n'anoonya engeri. Kakati ekirala Bebe agamba nti ku bingi byonna bye yali akoledde omulenzi oyo Bobi Wine, omulenzi oyo teyasobola kubeera ng'abitegeera. Amugamba atya nti agambye aŋŋamba atya nti ye yakutumye okwenda. Babi ye yakutumye okwenda. Bebe wali oyenze oba wali toyenze? Ekituufu kiri nti wali oyenze. Wayendera ki? Wayendera ki gwe ayagala ennyo mukyala wo era nga toyagala na bamunyegako? Kakati ekirala nti tuyinza okitunulya mu ango bbiri, nenjagala mujjukire nti eno side
tulina ya bebe oba atulimba oba tatulimba awo nze naawe naye era nzikiriza nti alimba. Lwaki ngamba nti alimba? Emirundi mingi beba zatugamba nti abadde nga akoppa Bobi Wine. Mbigambo bye Bobi Wine yazimba ennyumba, omukulu n'agamba nange kanzimba ennyumba. Bobi Wine agula eskaledi Kamilioni naye n'agenda n'aginona. Kamilioni bw'aginona bebe n'agamba bano nga bankubye nnyo gaasi. Nkoze ntya akasajja kano kalaga. Naye bwe bamukuba amasasi ne bamuwa ssente z'okugenda okujjanjabwa amagulu n'anonako hama. Ekintu ne kitambula. Kakati agamba nti ekyamu kya Bobi Wine kwe kumwogerera akaama mu matu, akaama ke kaliwa essimu. Namugamba nti babi ye yakutumye okwenda. Kyekyanyiza bebe. Nentero owulira Bobi Wine ng'agamba nti bwe twali abato twakolanga ng'abato, then bwe tukuze tukolera ddala ng'era abakulu. Waliwo ensobi ze twakola mu buto. Nkugambye n'emboozi njikuwanga side ya Bobi tetugirina. Kati tudiscussinga bya bebe. Nene ebya wadde tetulina side ya Bobi. Yo teriiwo. Era sisuubira nti asobola n'okujja mbu annyonnyola bino eby'ekijega. Sibisuubira. Naye newankubadde nga tagituwadde Bobi, waliwo ffe bye tutunuulira ntugamba naye omusajja ono alimba. Okugeza waliwo akatambi we yabadde annyonnyolera kwegamba Zuwena n'alaba nga kisusse n'atandika omukonakonako mpola naye lwaki olimba? Lwaki olimba bwotyo ng'omusajja ali serious? Agamba nina okuggusa olubimbi luno olw'okulimba. Nina okuggusa tunayombereka. Zuwena n'agezaako n'akona omusajja ku ng'omusajja alemedde kaggusa. So kakati mu kubeera nga ggusa bya ggusa, Kabaya avuddeyo n'ayanukula Bebe Cool. Ebigambo bya Kabaya sigwe gusoso okuwulira nga abyogera. Ne mabega kaawo waliwo we bali bakompeyalingira omwana nga Zuwena agamba nti bw'ateekayo muwala waabwe nga ne bannayuganda batandika okutimba muwala wa Bobi Wine. Ne bamubuuza owaaye kakikuluma. Tamusinga. N'ebyo byatamusinga takola ki? Saagala nnyo bigendamu. Nga sinnakuwa Kabaya njagala ojjukire nti mu mukwano nga gukyatojjera wakati wa Bebe Cool ne Bobi Wine, bayina ennyimba ze baakubira Jose Chameleone. Muzimu ku nnyimba nga mulimu ze bayita Funtura nti abule. Oluyimba olwo baalukola nga bali mu kuvuma Jose Chameleone. Era ne bamugamba nti kasajja kabende mbirizi bbiri nga n'ennyumba osula mu ya mukazi. Sebo Bebe gwe biwali tobijjukira nti mwali muvuma omusajja ng'oli mukyala we. Naawe mwafuna obutakkaanya ate era mufunira obutakkaanya ne mukyalawo temwali mu ttaamuzi nnungi ne mukyalawo. Sajja najja n'akugamba mukyalawo bw'abeera nga yeekyanze muze mu kyama weesootinge. Kuba munnange bw'otakikola muba muswaza ne bazadde be obeera obaweebudde. Lwe lwali oluyimba. Sijja kuyimba mujja kudduka katufune Kabaya. Bebe Cool byonna byayogedde. Ebigambo Bebe Cool byonna byayogedde. Yayogeddemu ekituufu kimu. Yakkiriza nti mukazi we yanobererwa Bobi Wine. Yabuzeeko kimu kyokka nti yamuliisa n'amugulira n'engoye n'amunywesa. Ebyo tubireke. Njagala kuteeka Zuwena mu bintu bino. Ensobi gye wakoze y'amaanyi nnyo gw'ogirabanga entono. Obutagamba bbaawo nti olimba. Zuwena walabako Babi ewammwe gwe mukazi gwe n'owulira obulimba nga buli awo
gwe n'osirika kati naawe kankwabi Zowena oli mukwano gwa muka John Mulinde Aposo Mulinde omukazi eyali atta Mulinde emirundi egiweze ng'amuwa obutwa bakazi mmwe ababiri gwe mukyotala gwe muli amayirungi Bebekulu alemeddwa okugoba amayirungi mu maka ge ali mu kujja ng'amanyiira omukulu atamuli nako mukulu Sali sooka ogobe ekikolobero mu maka go olyoka olumba effamire eyimiridde kati n'ekizibu ky'oyina gw'onywa Uganda walagi mukazi wo ng'ali amayirungi kati kankubuulira obuzibu bye biyina byombi ebintu ebyo ebibiri wadde naffe otugatunywa enjaga omuli w'amayirungi yeebaka leeti kubanga agavaamu leeti era omuli w'amayirungi eyeebaka leeti ekitone nnyo okuzuukuka azuukuka ssaawa 7 wabula amagezi gadda ku ssaawa 12 kati ate owawalagi gwe wayugi wogini kati gwe bw'ogunywa ne weebaka leeti okeera naye ate okeera otamidde ebintu byoyogera gwe tebigatta bipipa mu mazzi bidomola toddamu gwe genda ogoba amayirungi mu maka go ko gwe kowaayiriza maama Solomoni toddamu gwe Kabaya nga yanyiize kiki bakutte ku mukulu Kabaya naga kayuwa ebyama ebitali bya katsi kale ezo zemboozi ebino ebisembye ebyamayirungi simanyi Kabaya ayogedde bibye mayirungi n'omwenga awo simanyi Zowena agalya ebyo bya Kabaya simanyi kale bwe tuba nga tuvuddeyo munzikirize tugendeko ewa Joel Ssennyonyi omukulu Mathias Mpuuga Nsamba bwe yali aggulawo ekibiina kye kya DF ng'akiggulawo mu butongole yavaayo n'anenya Bobi Wine n'agamba nti komanda ky'omujega gwe bakwatira abantu omwaka gumu emyaka 2 emyaka 5 n'otavaayo kuyamba balwanyi bo obeera mujega kikaaki Mpuuga anenya Bobi Wine nti ali arrogant tasobola kwogera na gavumenti bata abantu be Joel Ssennyonyi yavuddeyo nga ali Masaka n'abuuza ani yasiba abantu bano fayiro gye baliko ani agiriko babasibira ki njaga tuulire emboozi eno siba Edi Mutwe Ssennyonyi Edward Sebufu amanyiddwa nga Edi Mutwe, Gaddafi Mugumya, Akileo Kivumbi ne Grace Wakabi be bamu ku bannakibiina ki Nuupu abali mu nkomyo e Masaka ku misango gy'okukuba bannamawulire nga banaakulira oludda oluvuganya gavumenti abakyaliddeko. Ssennyonyi asinzidde eno n'akukkulumira essiga eddamuzi erikyagaanya okusindika abalamuzi abamala e Masaka okusobozesa abantu baabwe okufuna obwenkanya. Ekitundu kino kyetaaga abalamuzi abantu bobabonereza n'obalemesa mu kkomera kubanga tobawadde kyansi kujja kwennyonnyolako naki obanga abasalidde omusango musigaleeyo mu nkomyo mubonaabone ekyo kiba kikyamu ekkomera lino lijjudde so tusuubira omulanga gwe tukuba ekitongole ekiramuzi kyejje mu buwambe abamu kwakiwambye beba abasiba Edi Mutwe. Ssennyonyi era yanukudde ne ku bigambo bya Ssenkulu wa Democratic Front Mathias Mpuuga eyategeeza nga bwagenda okugenda mu nteeseganya okulaba ng'abasibe b'ebyobufuzi abali mu nkomyo bateebwa n'akinoganya ng'omuduumizi waabwe mu kifo ky'okulwanirira amagye ge akyalimu amampaati. Njagala kusuubiza famire eziri eyo abaana bamwe nga bali mu makomera bavunda tetuli bagwagwa tetuli bajega njakolagana ne bannange tunula abaana abo na buli kati neebuuza mu komanda waawa atasobola kulwana kunula majegi aba akolerani. What kind of commander are you to surrender your troops to your enemies for 1 year, for 2 years, for 3 years, for 5 years because you are arrogant? Ani yasibaba Edi Mutwe n'abalala so ndowooza tebaali guumaaziza bantu emisango gye baateeka ku bannaffe
egiri political bali badde bagijjayo dda nga baswalukuse. Ssenyonyi ategeezezza nga Eddie Mutwe bw'amutegeezezza nga bw'agenza atereera wabula era ng'akyetaaga obujjanjabi obusaanidde ku biwundu ebyamutuusibwako. Atugambye atereddemukko akatono kubanga obudde bwe buyita ebiwundu ebimu biyinza okukala naki naye waliwo obulumi obusigalamu kubanga wano mukomera bagezaako okumujjanjaba kye basobodde naye nesobola kufuna specialized treatment obujjanjabi obwetaagisa obw'ekika ekyawaggulu. Mbeera yonna ne bw'aba agamba atereddemu waliwo ekiragiro alina kubeera luzira gye basuubira nti waliyo obujjanjabi. Ssenyonyi era agenzeeko ne ku Kereziya ya Masaka Pentecostal Church gy'abaweeredde obukadde 3 zibayambeko ku mulimu gwe baliko ogw'okuzimba studio y'ennyimba. Gertrude Mutyaba, NTV Kusaawa. Okay, ye Joero Ssenyonyi nga yanukula Mathias Mpuuga Nsamba naye abantu just lwakuba nti kale byabufuzi naye Mpuuga yeekaza nnyo. Okimanyi nti n'abantu be bakwata ku Besigye omulembe gwa Besigye abamu bakyali mu kkomera. Era njagala twebuuze nti Bobi Wine yateesa ne Mwami Museveni ng'agenda okuta ba Olivia Lutaya. Babavunaana musango ki? Nti bakolanga bibbomu ebikolerere. Ani yasaba Mwami Museveni abate? Kale Mpuuga akimanyi nti n'abantu be bakwatira mu lubiri olw'omusinga e Kaseese abamu bakyali mu kkomera. Osajja bino mwana tuveeyo tusobole okubeera nga tweyongerayo. Bwe tuba nga tweyongeddeyo katugendeko munda mu ggwanga erya Kenya waliyo amawulire aga omuvubuka ono twamubalagako wano. Abasirikale bamukuba essasi oba amasasi ku mutwe. Abasirikale 2 kyetwategeera nti bakwatibwa. Bwe bakwatibwa ne baggalirwa wabula omuvubuka ono oluvannyuma lw'ebbanga ennaku ndowooza 11 omuvubuka ono afudde olunaku olwaleero. Katulabe bannakenya tebadde ku kkubo buli afa bakomawo. Oyinza okulaba olunaku olw'enkya nga bagamba yafudde mujja tubuulira abamusse. So omuvubuka oyo bambi amaze n'afa. Kitalo nnyo nnyini ddala. Yafa atakabanira ddembe lye n'enfuga ennungi oba oliawo gye yali ayagala. Bibiva mu ggwanga erya Kenya. Nzikiriza tugendeko nate oba oliawo e Masaka eno. E Masaka waliyo ebijambiya mubimanyi byakwasa Alani Sewanyana ne bikwasa Muhammad Segirinya kati omugenzi mu budde buno. Wabula gavumenti bwe yakwata bobe yali egamba nti be batematema abantu e Masaka oba baali babatematema. Abantu be yaleeta neeraga baaliko obukookolo. Tewali muntu w'e Masaka ayinza kugamba nti oyo twamulaba oba ono twakola bwe tuti. Wabula bagamba babaleeta baliko obukookolo. Joero Ssenyonyi agenzeeyo abantu bano ne bamulombojjera ennaku era naye n'abaako byabagamba. Munana omwaka 2021 ekyalo Settaala kyabutikirwa emiranga n'ebiwoobe oluvannyuma lw'abatamanya ngamba okukirumba ne battako abantu 3 omulala n'agenda n'ebisago. Abattibwa kwaliko Tadeo Kiyimba, Kizza Nswa ne Sulaiman Kakooza nga bano baali batuuze b'e Settaala ne Ssenya e Masaka nga ye Ronald Sebyoto yabukayo n'ebisago ku mutwe.
olunaku lw'eggulo akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi yatuuseeko ku kyalo kino okulaba obanga ddala abatta abantu bano baabategeera okusinziira ku kunoonyereza kwa poliisi. Mu mbeera eno poliisi eriko abantu beeyakwata omuli n'eyali omubaka wa paalamenti owa Kawempe North Muhammad Segirinya kati omugenzi ssaako ne Alan Ssewanyana omubaka wa Makindye West n'abantu abalala. Wabula abooluganda lw'abantu abattibwa batubuulidde nga bwe batalina bwenkanya bwe baali bafunye nga mu kiseera kino essuubi lyabaggwamu. Naye n'okutuuka olwaleero tufunangayo waddoga nti gundi yakola bw'ati gundi yakola bw'ati abaana babonaabona twabivaako n'abamutaba ennyini tetubamanyi. Okusinziira ku bano tebakyalinayo ssuubi lyonna lya bwenkanya nga nekisinga okubaluma kwe kubanga obulamu bwabwe obwa bulijjo tebukyatambula bukwakku. naye ng'obwenkanya tumusaba bwe bubanga gye buli tujje naffe tube bamativu nti abantu baffe baafa ne n'ababattaniba naye baafuna ekibonerezo kyekino. Nti amaanyi we gaabaggweeramu ze ssente z'amabugo ezaabaweebwa ku bukadde 10 ne baweebwako 6 ekyabaleetera n'enjawukana mu famire nga balowooza ssente zaabaweebwa. Famire yange yatuuka ekiseera nenyigira netunyigira ffenna mufuna mutya ssente nemutazireeta zifuna naye nga miliyoni 10 twavaayo ne miliyoni 6 amagye galya. Ate n'abantu be baakwata tebabakkirizaako kubakubako omunye nga baali babambazza n'obukookolo. baleeta abasse emmundu ziribanga kuno n'eri muba bano balina mu masiki abaleeta bababisse obukookolo nga tebatukkiriza kubatunulako nga bali eri ate ffe tuliyo. Newankubadde waliwo abaakwatibwa bakyatambulira ku bunkenke. Bano batadde ku nninga gavumenti ebawa obwenkanya bamanye omuntu omutuufu eyatta abantu baabwe. naffe twagala okumanya abatta abantu baffe. Nga tusaba mwongere okunoonyereza abo abaatuttira abantu tusobole obalabako naffe abaafiira obwereere ina musango. Kati Ssenyonyi agamba nti ensonga zino wakuddamu okuzitwala mu paalamenti ateeke gavumenti ku nninga okumanya abatta abantu bano bo we batuuse n'okubanoonyerezaako. Nga twagala abantu bano tuddemu tubateeke ku nninga obeerewo obwenkanya amazima gaveeyo baleme kubabuzaabuza. Ssenyonyi akukulumidde abaaliaza amaanyi amabugo gavumenti ge yawa abantu bano so nga gaali banaazizzaako ennaku. Kaakale tubasindikidde ku buyambi naye n'obuyambi bwe basindika bo bennyini ate be babubba ne bakusayiningisa nti zonna ozifunye ate nga zonna tezituuse be tubeera twogerako eri obubbi ne babba buli kamu n'obba n'amaboko. Ssenyonyi agamba nti gavumenti yandiba eyagala ensonga y'ebijambi yeetemerweko ettaka wabula nga baakulemerako mpaka ng'ekigendererwa ekyagirimu kivuddeyo. Ensonga eno abo tukyagijjukira era nga tuwagala obwenkanya buveeyo. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi. Okay, kale zeze ensonga z'ebijambiya e Masaka. Muntu wonaafa oli najja n'akusinikirako amannyo kale ebyekisiru. Kale tuveeyo eyo tugendeko ku DNA. Morgan twali tunyumya ddu wano ku nsonga za DNA ndyoke nkugamba omusajja in fact twamubawanako omusajja eyagenda ku DNA yali awo ali mu nnyumba abakazi bafuna oluyomba ebweru. Bwe bafuna oluyomba omu agamba munne nti gwe noddaawo pozi oyagala njasa ekyama kyo nti n'abaana olinawo abatali ba musajja. Kuma omusajja yali yazokuse n'awulira kyeyakola wiikendi ng'ateeka abaana batwala ku kyennyanja ku beach yabatwala gye bakeberera musaayi abaana 10 agenda okukebera nga tekuli ya dogu owuwe. Baba kakati omugenzi Segirinya kama muwummuze mirembe bwe yafa abakazi bangi beesombola
tuyina abaana ne wavaayo ne yavaayo era ne tugaana yono omukazi ddala sagirinnye emyaka ono gy'ayogereramu yali asobola okubaako kye yeekolera nga yali mulwadde muyi n'agamba nze nedda nze gwe yasembayo tubuuza gwe yasembayo kukola ki nti nze gwe ddaya abakazi mwakulaawo we muteeraba kaakati emabegakawo ne tulaba oluyombeera ng'abakazi bagamba omugenzi yaleka ebintu naye looyawe Sseggona ebintu alabika ayagala kubyeza Sseggona n'agabaayi tulina okukola DNA bwe tukola DNA tumanye bintu tugenda biwa baana kyabatuufu si kugaba bugabi naga n'ekirala bye mugamba mbu simanyi yaleka amataka nze sigalina era sigamanyi kakati ate DNA yaluddewo DNA yakoleddwa ku baana 9 omugenzi be yaleka bagenza okumaliriza DNA ng'omugenzi ayinako abaana 4 abaana 4 nga kubatali babe kwe kuli n'oli omukyala gwe mbagambyeko gwe twebuuza nti omugenzi we yaviira mu ddwaliro yali akyasobola okubaako kyakola oba omwana yamukuweereza ku WhatsApp kakati Luswa Luwembo abaniga babaddawo nga waga ne Lusu ono Luswa tabanga ku DNA eno naye bamukebere ekisajja kigambye in fact mbadde ndaba mukulu amanyiddwa nga Mustafa Alizigala agambye nti Lusu ono ayinza okubeera ayinako abaana ye yakolanga mu nsonga z'omugenzi APA w'omugenzi omugenzi wataatookanga okusasula renti w'abakyala bano nga omukulu abawa ate oli yalwalira ebbanga ddene nga kale nno bano balina okubaako bye bakyusa oyinza okwesanga obwana Alizigala aji ensonga eno sigitegedde bw'ogikoze naye katulabe Luswa Luwembo n'ebigambo bye bino uliddeko DNA results z'abaana b'omugenzi zaakolwawo. Yes, ekyo kituufu nnyo kyenyinza okugamba muganda wange Jowe n'abatulaba ku Spark TV Katonda w'amaanyi era wa buyinza DNA ezaasobodde okudda era wakati mu kudda zirina DNA yatulaze abaana 4 nga beba omugenzi Honorable Muhammad Segirinya ab'omuntu mbweye ku baana 4 ku 9 abateekayo abagibwako ndaga butonde so ku baana abo 4 saagadde kumenya wano baana b'abaana abo 4 naye ate era erina ne beyawandudde mubadde nga mubalaba era nabagamba nti it's just a matter of time obudde bujja kutuuka bwe teweebuuzangako ebikolwa by'abakyala abo ng'olaba si bya buntu oli n'atuuka okubeera nga maiti ekyali mu nju ye ng'anaalaajanira mmotoka ayagala ttaka akola bw'ati tugamba wapi so kyatukoze bulungi nnyo nti abasawo abakugu basobodde bulungi nnyo okutuwa results era results ezo twazifunye wakati mu kuzifuna twagala okutambulira ku abafamily bajja kutambulira ku guidance za bannamateeka kubanga tukimanyi bulungi nti omugenzi teyaleka dame na kintu kyonna kyekuusa ku property ye so Oweekitiibwa Council Sseggona ali mukulaba okulaba nti abantu bano alwanira okulaba nti bafuna powers of administration basobole okubeera nti bafuna obuyinza obuddukanya ebintu by'omugenzi naye ekyenjawulo ekiriwo waliwo omukyala yalaga omwana omuwere naye yali wa muganda waffe omugenzi Segirinya Nalongo Joy ow'Ematugga kyanaku nnyo nti DNA yagenza okudda ng'emukasusa ebbali naye ate abakazi amagezi gembawamu abakazi muli bazibu Nalongo Joy omwana w'Eswasi abakazi muli bazibu nnyo abakazi bino byonna Katemba gwe mukola muba mukimanyi nti omusi kubanga tosobola kugamba nti omusajja yali mukomera emyaka 2 avudde mukomera alwadde
onoga nti yabadde mukomera amazzi bamuteeka mu butesi kiyiso ne batiteeka mu Nnaalonga agire azaale. Okay, njagala kubebaza mwenna betutambudde nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutugoberedde okutuuka wano ate we tugenze maaso n'okubeera nga tukomekereza emboozi zaffe ez'olunaku olwaleero. Mwebale nnyo mwebalire ddala abatambudde naffe temujjanga okwo. Tusikana olunaku olw'enkya mbadde Sajjime Abuterevu ne Mogani kw'ossa ne Abe nga tugenda mu maaso n'okuteekateekera awamu n'okubeera nga tukuweereza. Tusinkana olunaku olw'enkya mubeere bulungi mweraba.